is 102.8 Tata FM. Kakati Sebo. Gwe sebo. Bino mpulira bintamye deno ddala. Ebiki. Atunoonya atyo. Lwaki atunoonya? Ani abanoonya? Banani abanoonya? Sakityo. Buzibu ki bwe wakoze? Bantu jasitiko mpalana. Lwaki tunoonyako mpalana. Lwaki atunoonya? Defense omulamba lwaki atunoonya? Obadde ki? Kakana. Ye muga yafa izo. Oligino ne muza kakana. Just Wabye sabulenya y'omusajja. Kuba kubba naawe okutya. Okutwala ko. Eyo sabulenya gyolaba obwedde wooma ne tuliyako ne. Yoyo omwami. Yoyo najije boyo. Mbo yajeyo bujaje. Alagawa. Omukyala ate. Nkyayogera naawe otambula ogenda. Bw'obeera nga wabye sabulenya ya defense nze wano siriiwo. Omukazi anoba. Leka naawe. Mukwano kakati. Oba watutte nga kale wabbyeko bubi kati wano siriiwo. Defense bamubba. Kati gye uli? Kakana mukwano. Olaba. Kakana. Sabulenya kale. Eno bagiyita sabulenya. Egenda kubeefuluma mu bwangu ddala. Mpamwita muga ya Faizo. Mama. Enyeyo. Anti. Mulagisi. Nabagamba ekinauganda kituse kulevu ndala. Wajibye. Oba yakuwadde empe. Kuva buto bwange paka ku myaka. Nze sibbangako ndayira mazima ga Katonda mu ggulu sibbangako. Ate ngaba. Njala yebeere ebba neesinze. Ye yagikuwadde okakasa. Amukwano tonoba. Nkwagala nga bw'okiwulira. Togeza n'okirowoozaako ekyokunoba kubanga omutima ojja ku. Tugiye mugaya Faizo. N'abazannya abalala nkuyanja. Anti era ku n'ensonga. Baproducingira mwana mulenzi Bogere Peterson TP. Omwana w'omwavu. Tukalindirire. Saawa yonna. Kagenda kuba kakutuusibwako. Mu King BJ's production. Very soon. This is 102.8 Tata FM. Yesoke tugende maaso ate ne tukasoke tulengere kalankano katono nnyo 12 Star Universal Pictures kutusaako bano bakafulu b'ebina Uganda ku mulundi guno balese ekiwoomereze tukyalengera kalango kaayo era nga tukuletedde firimu ey'omulembe omuli abazanyi b'ab'omulembe nga Katerega Medi Sonko Richard Muga ya Faizo n'abalala bangi tosubwa Sarakani mweno bagiyita ekiwoomereze bagamba kizaala nkenku gwe wenna ayagala okumanya nkenku kyezaaliddwa mu kiwoomereze Muga ya Faizo n'Arubega Fiona tokwataku vakutula yangu abazanyi b'ab'omulembe enerese byonna abazanyi bonna yakukumbye bagiyita kiwoomereze wali obinkanyeko wali tulayanga ereeta obuzibu ali ku muka musajja kitandika nga kiwoomereze naye nkenku ng'omukyala gw'olese waka gwewasojje mu bugumiŋŋane ate ng'omulese yeka Katerega Medi tosubwe mbabyopa bagiyita ekiwoomereze n'abazanyi bo tulaba kalango yangu obenga omujulizi olaba akabbinkano okuyiriribizibwa endigito empalana mu kiwoomereze downloadinga yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnauganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu 10 lwokka okumala essaawa 24 Kibanda Express ekutuusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go MTN. Yesoko okuva mu 12 Star Pictures Universal kakati batuusizaako firimu endala yino Rainbow Umbrella ne Brasty Studios bakuletedde firimu ey'omulembe yino ono yali komando naye nga tanyola ba Vietnam naye kati tuoba ne tutu kyangu ekikoligo kyamukeera bukeezi omusajja ono yali leepa mu myaka gye egy'obuvubuka ne mu bukulu nga bagusiru guno bamujjukira yali leepa nga buli muwala omutanyirira ku kyalo teri kimalamu nga maanyi okubanga wali olepingiddwako gwengoa omukyala mu myaka gye egy'obuwala naye no gy'okula
nojja weewuunya ng'omusajja yakulepinga mu buto ate nga gwe wafumbirwa. Kati muba muzadde kiki ekyo? Muba muzadde kiki ekyo? Tukyalengero kimanyonyerera. Mama wange. Bazaala ekiŋwerere. Kati ekiŋwerere okwononya mama ku kyalo kiri mu kutagala butagazi kiri leeta zempa kipya gali ekiŋwerere. Seba akazeeke ne mbuteera abadde ayagala kwejjukanya yali leepa ne mu bukulu leepa. Efiri bagiyita ekikolimo ky'ekika. Jambi yatandika ddi omusaayi teguzaawa. agenda kufaya Kati ekiŋwerere Downloadinga yo TV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnayuganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu 10 okumala essaawa 24. Kibanda Express ekutuusibwako aba Palwood yo TV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN. Ayamba naye gye yanzija wala. Nzaani gwe mulaba ku Miti TV gobajja ekyanna mukakeerye yali ayokya amanda. Abachina bagimanyi, abakoleya bagiraba, Abamerika bagiraba. Ani atalaba? Mandela ye buli weetuuka TV eno taviirako ddala. Ate bwe tutuuka ku Obote yayagalanga nnyo. Olunaku olwaleero era tutuse ne pulogulaamu yaffe ey'abawenja pulogulaamu eno buli lwetuukawo abantu tebasagansagana era waliwo nabadde ntambula ekyebano omukazi nga banaika Silviti pulogulaamu yo nze yangobye era kati ndina kyeyombekedde naye tukomyewo tubazzeeyo mu bufumbo bwammwe era tutuse ne pulogulaamu nga leero ndi kyebando wentambulidde naye ngenda kutambula mpiteko paka mu kyebando mperero paka gaza wetugenda omumalira Kasiribiti omwe jukira nti buli lwonda banze Kasiribiti obumanya bumanya nti abawenja pulogulaamu ekoze eki eyingiddewo pulogulaamu ekwata ku mukazi abadde anoba n'atuula pulogulaamu ebadde egenda okulwanya omwami pulogulaamu ebadde egenda okugobya ku mulimu ne batakugoba nga nze nkute ku bossiwo ye lwaki nedda nga pulogulaamu eno ebateekebwamu ssente Dani Foundation mumumanyi nnyo bw'oba oyagala ebyamasannyalaze abirina wayalingi abirina akonno kalanga omukulu Dani ojakasasulira kakati wanayo mukulike eyo mu Bulango era nga bwe tubagambye nti pulogulaamu y'abawenja naye mu pulogulaamu eno era mulimu bwe tusanga okwo nga bwe mbagambye nti etuukira ddala China, Russia, Japan, Colombia, South Africa, Nigeria ngera bwe tuwulidde baswaba batukoowoola gwe nange oli ng'oli swaba nga weetuddeko ke kaseera ogenda otendereze era nga leero wano we tuli waliwo omwami agenda kwebaza yangulidde n'ebyokulya bino n'ebyokunywa nga yeebaza omulimu gwe namukola yafuna omukyala ekika kyennyini kye yali akola ki kye yali ayagala musajja wange ononyeza era nkusanze munnange twaterera osanze nyambala mwana abadde kyo omukitiibwa muli mutya gye tuli tweyanzeege era nga bwe nasuubiza buli omu nti gwe wenna ali eyo TV eno ejja kumalako ng'ennyumba ekuzimbiridde emesegi emikwano gyo ebiku ono wuunaze kwebaza musajja muvubi weeri wala sente nziina ondeteddeeyo kyennyanja osanze nyambala kubadde ki kakati weebaze Miti TV n'abakulaba n'abantu bo bonna obatumireko Migundi TV bonna neyanziza natereera kazi gwe nali noonya nafuna
nali njagala wakabaliga naye nafuna ew'envunza era naye era kisawa yonna ajja kubeera kiri kyenjagala mwebale tunoonyereza abantu betwagala mukama yankubirawo omuggo kale si gwe nali njagala naye kisingirako okubeerera awo omubi n'okudda ku nva akira ebbanga nozolona ebyo nabiwona kakati izo ssente anka yalimu ebisiraani kuba ezaali empitirivu luli nga nkyanoonya zakendeera omukazi alyanga akasaanyi era wankuba omuggo mu bakazi bonna bwe nandifunye amazima ge nti wandinoonyeza oyo naye tujja kugenderawo mpolampola kangumire obwavu munnange wankuba ebisiraani kakati bannange ono musajja waffe yaliko wano emabega eri mujjukira baze batugoberera ng'anoonya naye leero azze kwebaza era gwe wenna ali eyo nze kino nja kikattiriza ndi Kasiribiti Wendi Dan Foundation weeri nga yebisaamu yetusaamu pulogulamu eno ey'abawonja ssente banaye teri kigenda kulema wankuba omuggo ye nzaani twalira n'emputa eyo woboddayo anti nze nkyali ku pulogulamu okitegedde naye endwadde zino yakola ki yeyazireeta nga weesiimye kale bantumirira bantu osanze nina kyenkola omanye abaavu mutonoonera obudde tuuka bulungi bantu ekitivi anna oyo naye buyo yeebazizza meditative sawa kati ndiana kumwanya naigwe ninza nana engalwa yabakazi n'okwekunya banange omulabi wa Miti TV ne pulogulamu yaffe ejjukira nti buli lwolaba Kasiribiti oba omanyirawo nti pulogulamu abawenje ekoze ki eyingiddewo nga bwe mbagambye nti tukyali mu kyebando wano era nga leero mbagambye nti waliwo nga twakava mu mulango waliwo omukyala leero naye Katonda munnange yamuyamba n'amufunira omwagalwa omukyalo oyo tumujjukira emabega eri eyagamba waliwo yali asoma namba ye era yagisoma nga mbw'ajagala yagijja mu ttooyi oba tooyizaawa si kube sitaza naye nga bw'atyo bwe yatugamba akiwulidde era leero tuzze naye tugenda mulaba kuba nti nandyose wootuukidde nsanyusa okulaba era ku Miti TV obulamu bugamba ki abakuba batulaba ku Miti TV bakulindiridde obwedda nabadde nabagambye dda soko yange kyogamba neruli era bwe naddayo ewaka bangamba muno bandaye ku TV abewaka kakati omulabi waffe wa Miti TV yesunze nnyo ogenda munyumiza byatambula bitya musa mwami akukuba atakukuba omusubi omuzaalirayo kukaana byonna tubimanyi tandika okwanja ensonga nange najjayo nga noonya omusajja naye bannange neebaza nnyo Miti TV nafuna omusajja kwegamba ewaffe twakolayo obakaŋŋambe eno gye balundira ebinankani ebisolo muzu oyinza okugamba zu obwana bungi balambula omusajja nze nkugamba tufunye ssente naye manyi sente meka ze batuba 5 nga bajja ntulabe ati baseka kale ate banyumira era nebaza Miti TV olw'okunfuyira omusajja ng'oyo kakati bwe nnyirira era nkulaba kakati omwami gyali wakasaazi gyali kyogamba bali ku TV ali ku Miti TV akulaba kati saa zino bagezekola gyali yakola abeera awo ne bajja ne bamulabako ne baseka n'atuwayo mulwadde mulamu munange omwami wanandyose n'obwana obangambye mbu bulinga obuli muzu mwena tubatumiddeko mwe bali kwekumira ku Miti TV akati olina kyogamba abalabi ba Miti TV bannange abalabi ba Miti TV naddala pulogulamu ey'abawenja abakyala abali eyo temwekumira mabega nga temulina azajja mujje munoonye mujja kufuna kati nanze nandyose nafuna omusajja era tukola ssente abaana bajja ne bamutulako ne baseka ne batuwaayo 5
Nambyose kankubuuzeemu katono nga sina bagenda. Okola? Olina omulimu gw'okola? Akaleero era siyaawo nti nkola nnyo kati kenafuna oyo tukola. Wafuna oyo mukola? Bagamba alinga kyabulambuzi buli ajja omulabako alina okusasulayo akasente. Nosasulayo akasente. Bana emititivi wajja. Bana oyo Nandyose gwe tuli naye. Nandyose agambye nti woba oli eyo kugamba nga ojja kwereetera okugumbuwa okubeera ng'oli mugumba. Abaami bangi bali eyo namwe abakyala batuddeyo nga weetaaga omwami nga mukyala munono bwe yakola. Yali tafaanana bw'ati asobola n'okwejjulira naye saa zino wetwogerera akamwenyumwenyu mukalaba emimwa yali teginyereketa naye kati mugiraba gitonya mooli era nga saawa zinaze kwebaza. Mbagambye nti buli lwondaba wano oba olaba Kasiribiiti ate buli lwolaba Kasiribiiti manya nti pologulaamu ey'abawenja etuuseewo ku Miti TV ng'etusibwamu ssente ebitongole Dan Foundation ne Fezo Promotions. Mwebale nnyo mwebale ddala okola ekintu ekyo. Kati nga tetunabagenda mu bulango banayi tukyanoonya. Bwe nange ennaku yakuluma nkugambye nti oguyumba guli egukuzimbiridde buli lwogwawo bw'oti emmese obuwundo enkukunyi ebikunga by'emikwano gyo jangu ku Miti TV togenda kuddamu kwejjusa. Temuvaawo bannange tukomawo mwebale nnyo. Bana nga bwe tubagambye nti pologulaamu y'abawenja leero tulina esserugogo wuuno tetumanyi oba ali ati oba avaawa sebo tuli ku Miti TV buzaako abatulaba. Abatulaba ku Miti TV zamanya nze Opiyo nange badde ndabangako wano ku programu bawenja nange leero neŋŋamba leero njagala kufunako mukyala koyo beera mulu myaka eyo yonna zabeerako layekideka atulako neŋŋamba leero njagala kuwona stress. Bale mukyabando mwe tuyise Opiyo wuuno agambye abadde akaaba asimanya akola biki naye agenda tubulira ekika ky'omukyala gwayagala era wenna aliwo olaba n'Opiyo bakuzaalawa? Bazaalayo wala mumambuka just neighbor to Sudan almost. Mwabali mu kutulugunya? Okay. Kakati ogenda tugamba ogenda amanyi TV eno era abantu bangi etukira ddala paka eri mbasajja abalabu mu Afghanistan era balaba nga ntandise program tebadda mukola bintu birala bomu emundu byonna babiteekawa wansi. Kakati twala omulange ey'abantu yogera ekika ky'omukyala gw'oyagala. Kati nze mbadde neetazeeko omukyala nga mukyala aliko hips. Omanyi lulimi ki? Omanyi lulimi ki? Actually njogera lulimi lwaffe then English. Kati tabula. Okay. This time the wife I need the reason why I've come here I need a good wife because I've stayed single life and I'm tired of single life. Obera single? I'm saying okay. I want a beautiful girl who has good hips that when I move with her like this everyone says Pio. I need someone who's brown. My skin is dark so this time I want to change I want to get a light skin someone who will respect me like you see me right now the skin I need also to make some changes now. Okay. Kakati Opiyo agambye ati yagala omukyala nga alina ipuso manyi eri ewaabwe eri tebabeerayo abakyala abo abanene engeri gye balwana n'okutambula n'ebisi obubina bugenda bakona bakola ki ebukulisanya kuba kw'amaanyi naye agambye wooba oli eyo ng'olina ipusi olina amabeere n'emimanga gyamyuka emimwa anekamala okunyogoza ku mawugulu. Agambye ati akaseera katuuka nga biseera ng'atambula omanyi yalinga olaba naawe alinga esepiki ekoze eki ekyo mujja kyemalirayo kugamba obuddugavu kala ye ennungi naye agambye ati wekateeka akaseera ng'agenda tambulako naye ng'olina ipisi abantu bonna bagambe nti atambudde na Queen kakati gaba nambayo bawe ku namba kati my number let me first talk in my language you understand so number 9 kuno jumajurangani akidwa ripo bedo 0 abirio adeka ngwen abi chauchel abirio ibaju tie koro jema junenani die wini anarango nyako ngatatie koro maberango bobini
I'm just as nice as you can see me. Chempulidemu Onyango, Abino. Then let me repeat in English the number. Okay. The number is 0772. Okay, the number is 0772 62 24 80. That's my number. Okay. You call at any time. Oya abadde pio. Era nga banenga oba oli eyo ataddemu bino akira onyogo agambye kuba ku simu ye mpulidemu 0 akoro mukubire simu agambye bitaganga olina ipusinga wa myuka emimwa simanyi oba kijja kuba kirwadde oba naye nga tukyaliwo bannage tomanyi piki twaguliza yakinga tosobola kuvuga piki kiki amafuta gaweddemu tunoonya mukazi kituufu kati vuga muno tugende gye tuyinabalaga nti no tulina ssente wano nabategeere ntituvuga piki ate bonna papa nga tuyitawo buyisi banategeera kumamu omuliro tetulina mafuta kiki oliko naye kuma ntudde banange abasoga mwebale kutubona era n'olunaku olwaleero abaami bana ababiri bemubona wano nze bambuzabuza ino ebiseera ebisinga nkoba nti oba balongo oba bayaayi oba bakozi oba ki aye leero bayidye era tujja kubeewulirira kubona beene beeyogereku ki bana tusangayo okubabona tusanyuse nnyo okulaba ssebo era yamuviire enumero eno mukidi nga abantu bali kubalingira nga babeeta abalongo ati mbona agalongo mbone ki muli balongo oba abantu abasinga batuyita balongo aye naye tetuli balongo wabula tuli ba omukwano ogwotamanya kumanya ogwekimmemmedde gwava ni mukwano mwafukira era bala ab'omusaayi beena webale nnyo fe twava Kabaale Kyenvu ekyalo bakiyeta Kyenvu kokirirawo nga kumutalawo mutala kuleke bunyonyi twabeeranga nga tukyali bato ne tujja ne wamwe kukola era tusente tuzikoze yensawo ki yebayire byogerako kino sokotirewo kireka ngoye daimwe ediri muno byayimwe byakyama byaffe byakyafe tetutereka ssente mu bbanka ekyo katubagamba oba nidino twazikola dda kati naye nga kino kyo kireke bulesi kyaffe kyama kale ekyo tukireke mpegano olunaku olwaleero puroguramu yaffe bagiyeta abawenja olw'omukisa guno era ekituleese wano tuli bize mumanya ebiseera bya nnaku nkulu tulina ebyokukola biyitirivu nnyo tubeebazizza nnyo okujjawo era miitingi eyaleero etuleese yakubalaga mulimu guno okugenda maaso naye nga tiyamani wammwe Katayimba omutuuze omulungi asookerwako ndeese ebiseera bino byonna mukiraba tulina projects ezigenda mu maaso abajapani bajja ku kyalo nga batwagaza ettaka batuteeke ku levo endala gye tutabaddeeko basooka tukolera tanka iri era yo bagikoze tugenda gigula olwaleero kola bekitule mu ngalo ekintu kakati tebakomyawo ne batuwogeza yagwa ne tanka iri bakyakola kyebaagala tusooke tusayininga kola tusayininga kijja kuba kiwadde amaanyi ontegedde kakati ne baleka tukubako omukugu omulala bannange ogumukubire mugalo sinakubagamba piripiki esookedde eddala mukyalo wano piripiki esookedde eddala mukyalo wano ate enene size zino eza bodaboda zibajaaji olwazi omuntu ekiro n'obulwa oleka omutwalira naye kuno omukazi ne bw'aba azaala omutuuzaako n'azaalirako agenda okugivuga mukulu gundi yimirako abantu bakulabe oyo twamugye nazaali oyo yagenda okutuvugiranga
Bamke Nazareth. Kubanga kyalo kono twa Professional. Anagisobola nga pije Asanga mumpi. Alina kapeti oyo emukiriza okuvuga pikipiki ebyo gamba. Ase kapeti. Bagita permit. Ono agirina. Yagifuna. Era ebiseera byabadde avuga n'eggaali. Ate taata we yalina pikipiki. Kyemanyi naye yakimanya. ekintu kimu okumusuula ekigo Nze ndaba mumpi neralikiridde simanyi njafuba. Kakati brani y'ennyumba yeeno. Mugiraba? Yeeno. Era buli omu bagenda muzimbira ennyumba efaanana bw'eti. Banga siri ewala naye bagenda kusagana kya chairman. Kakati kandeete Omujapani mwogereko naye. Naye nga muddugavu. Bamusalire. Saiko omuntu oya. Ito singkong kumsito ah. Bim tom si kakawda. May so tekan kumsito ya. Hingko kumsuya. Hotin ko. Zayo ah hingko kumsito ah. Hingko kumsita. Biichin ko pa. Ika. Dahil sa matawa. Jingko. Abantu bakulinze disse. Banaye mukubireko mu ngalo. Naye musanyufu era kwe mumulaba kano asanyuse nnyo. Ase amitase. Kyasanyuse nnyo okubalabako. Inkonto twa. Ai kikamsuto oya. Nti bwe mutudde wano ne mumusanyusa nnyo. Niso oyo aga. Ate naye abaagadde. Inkonto yufa. Yonsonge inkonto. Iba moya. Nti ate ayagala ekyalo kyaffe kino kigende maaso kireme kubeera wano kigende maaso era kwe kwagala okubazimbira n'ennyumba eno. Yasooka tuzimbira tanka kati atuwadde ne pikipiki ate akyatwongera n'ebirala bingi. Nti agenda kusooka atuzimbira ennyumba naye mu kusookera ddala agenda atuzimbira ennyumba nange. Genda osome na. Nze nasoma nnyo era mu kusoma nnyo nasoma ennimi. Kakati ndowooza bwe nayigira awo nayiga nnyo. Nti piripiki eno gyatuwadde mpya ddala tekwatibwangako yadde okupala yava e Japan wano bweri. Naye ekizibu kyayo kyakugitikako bantu bangi eyagala abantu babiri obutasukka basatu. Kijangu gwe yeetegese ojja olabe ekyekinga epikipiki eno. Naye alina kapeti oyo emukkiriza okukyekinga piki eyo. Alina byasoma kubanga nze mulaba avuga n'obugaali. Yattuku kawerette pikipiki gyatuwadde kawerette lwakuba ebigambo bifaanaganamu. Bifaanaganamu naye bali mukuba engalo abazungu bakyatuwa kyabasanyuke. Tewali na bya KCCM kwatamu ate talina elementi ne elementi yiyo bagimuwadde. Agenda muwa ekisumuluzo banaye mukuba engalo ng'agenda muwa ekisumuluzo. Olugisamba bw'ati etokoterawo. Nenga kifaananaga kyaliyo. Gira zino pikipiki mpya kino kika kipya. Mpya ogisambamu gumu n'eyaka. Leka soke nkube simu soke mubuze kiteeba pikipiki abasajja babadde bagenda kusayininga okimanyi nti bano bagayi balabika bafere obedde ambala batugambye olusamba lumu
naye bekunya nayo bwe yakasaba emisamba mukaaga zinto kimanyi twakitandika nkimanyi naye kati oyonoonye jogera ntula bajja tunyira nti simanyi bakkiriza dda nti oli mu Japan gwe bamugumu bamunyikasoka enkuba essimu musajja ne bayika batuppeezo kibaye ekyapa kyaffe kigenza tutira wano nze sijja genda ne kooti mutumalira biseera halo naye kakati n'okwata piki n'ogimpa ibadde ki pikipiki tekwata muliro okimanyi nga basajja bano balinga batufeze sinabagamba kyamanalayika muyaye era kuvuumamu awo buvuumu bwe bati babadde basayininga kale kanfunke gyenkibuzabuzaamu bagambe njabaleetera sipeeya tuddeyo tuddeyo sinzo kye bampadde oze ttaka tetwawaddeyo lya bwereere ika 5 piki eganyo waka mu Japan jango tesinga piki yo nti jango yakise piki yo erabika omusana agisambe nze ndabeka nze mpeddemu obugumiikiriza omusajja balaka butufera nti ebadde nnyo musana kakati ate yamanyira mutuwe ekyapa kyaffe yamanyira nnyo gunti ate kyapa kyaki mutuwe ekyapa kyaffe mutuwe ekyapa kyaffe temukayana defense temukayana bana bakyapa kyaffe ate bafere baawa nga pikipiki eyakisa kisumuzo kya mu nnyumba Mugambye mutya? empikipiki eyakirawo naye kati omusana yamanyira byajjama Eri Bulaayi. Wekyapa kyaffe. amanyira oluganda sejja owedde amanyira oluganda omusajja mufere buno basajjanga babbi Yes sir. Right. Yes okay. Uliro no bwagamba. Agamba oli mwana wani. Kubanga ekyamazima gwe muntu gwe manya ayinza okunyumira akadaali. Nga tuli mu kadaala, nga tukumba, nga tuvimba, nze naawe. Kayiba bakata kokoma. Kamwana Blaze Newton Brown. Iya nenge jafa bukulemu omuziki naye. Nenga sigwe mulamwa. Ekikuwo kinti olunaku lwa leero. Nzize kubebaza bannanga abalabi baffe abaagalwa. Mwe bali kulaba kina Uganda ko channel ya Feni Nganzi. Mwe bali chifa bakula. Fezo promotions ye channel kwe kumiro kubera nga nkutusaka ebyaka bye by'omulembe. Twabasuubiza tujja bayitira sinema. Omalobozi gaba VJ bona abenjawulo. Otherwise unako lwaliro ali ne King VJ the voice of the people. Mwe bali kulaba filimu. Mwe bali kubeera nga mututusiza wano wetuli. Ekyamazima kyo kiri nti channel bw'ogigula wetandikira ku subscribe omu. Newe tubeera nga tutuusa akaseera nga tukunukiriza oba nga tutuuse mu 10k subscriptions. Ekyamazima muli bakabi. Nsaana nsooke nsirikira mukaawo. Tugamba ateekewo akasirikiro nsooke mbeebaze oba nfukamire oba nkole etya simanyi. Naye mwe bali bannange temujjanga okwo. Tubasuubiza nti ebyakabi byo bambi bikyajja. Subscriptions zo zitambule. Mushiyalinge link season ne bannamwe mbagambe muje mu subscribinge ku channel eno kwe kusibuka filimu eza buli kala. Ekina Uganda kino tuuka ku ntiko. Zinawaga oliro kwate kubonola be kina Uganda obero wagira nsiyo. Obero ine tofaali ndio tade mu kuzimba ensiyo. Kubanga ffe mwe tuyita okubeera nga tuliowa emyoyo gyamwe. Nga tubabudabuda nga tubabisa nga tubakuupira kessanyu. Nga tubajjako stress ze mufuna ku mirimu. Okalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA. Bannange
ne South Africa nayo gye muli bane simanyi ngeri ya beebazaamu nanga kyekikulu kiri nti mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe n'enganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gambako ne muno naye akikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabeera kamyufu bw'oba tonna subscribinga naye bw'omala okakoonako kafuka ka black ne kabeera subscribed ku mabbali g'akagamba ako waliwo akade ako nfwegayede kanyigeeko oselectinge all olwojja kuba ofuna notifications bwe tukwateko bw'oteekayo firimu empya saagala obeere nga gwasembayo njagala obeere nga bwe teekayo gwasooka okkekkanya abaddaagi naye ng'ate ekyo nga nakyo kikyali awo ekyokukalaba kwegamba ebiseera ebisinga abantu abamu tuba twagala obeebaza mu ngeri y'enjawulo wabula oluusi muba nga temwakomentinga oba nga temukomentinga omala okulaba firimu likinga akantu kali awo kalinga kaggalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi engeri gye balayikingamu ekintu kona ku kigali ekyo obeere firimu ng'ogilikinze mu mbeera eyo obeera osobola okukwata ekkubo kino ne tutwala ku levi ndala likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntumirangako mu mbeera bwetyo oneka mbalikiriza omutonzi abantu alirize Ingrid tumwebaze na Mbozo Aida Kirabo Sarah Nushamina Fuze Natasha Monica Minister Kadama Aya Tulipu Ahlam Kameza Hash Greedy Princess Mia ate gwendo nawe oli wakabi Nakamya Morina Natasha Fatuma Enuma Sekelu waliwo mwana muwala aza oba mwana muwala oba mwana mulizi nenga munamwe bali kulaba mbebaliza wamu era nengamba temujjangu okwo mukama abankumire mweraba amasabundise muwogo baby eno love yo sirijigaba bali nsaba